Abatuuze ku kyalo Kalagala ekisangibwa mu tawuni kanso y'Empigi bakeredde mu kikangabwa oluvannyuma lwa munnaabwe okutomerwa emmotoka ebadde ekumi ezitambuza ssente n'afa. Afudde Julius Kizito ka wa myaka 23 abadde muvuzi wa bodaboda empambire mu Mpigi. Okusinziira ku babaddewo ono abadde agezaako kuyisa bbaasi ebadde eva e Kampala okudda e Masaka kwe kugwa mu luseregende lw'emmotoka ezibadde zitwala ssente era ebadde ekulembedde ey'ekika kya Land Cruiser UAY 177Z n'emutomera. Emmotoka y'essente ebadde eva eruma kati wa bbaasi wawulidde emmotoka y'essente n'enyigako emabbali kati wa bodaboda abadde aliwa mbirizizo wa bbaasi kati wayagala wa bbaasi wajjeyo kuba wamukalabuddeko wa bbaasi wano emabbali asala ayise bbaasi ng'egenda kati ye ngadde eri emmotoka ya ssente nga naye evaayo yomwe ziri teziyimirira gye musanze n'emusitula mu bbanga. Abatuuze obuzibu babutadde ku mmotoka ezibadde zitwala ssente ze bagamba nti zibadde zifuumuuka buweewo. Ebadde tuka olaba eyabise bwabisimbira n'eyita wano paka wali naye bo bavuga mu nvuga etategeerekeka bavuga bamalayo kkubo bavuga kati ekkubo lyabwe basasule abantu basasule nannyini piki basasule n'obulamu bw'omuntu baleme kubeera awo. Poliisi erabudde abakozesa ekkubo lino bulijjo okubeera abeegendereza. Bwe muba muvuga epikipiki ne mulaba nti emmotoka eyimiridde mu maaso toyanguwa nnyo giyisa tomanyi lwaki eyimiridde. Kati ono yalabye bbaasi yamubadde mu maaso eyimiridde ye teyafuddewo n'asalawo asaze busazi ebbaasi emmotoka we yamusangidde. Omulambo gutwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro Empigi so nga emmotoka ne bodaboda bitwaliddwa ku poliisi Empigi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.